Yes, mu love session nga bulijjo. Still was that twin. Kasooke neebaze buli omu eyatuwa amagezi mu bbaluwa yaffe eyasemba. Era kanneebaze buli omu yateekayo omutima bambi n'oyamba. Ngenda kusoma ku message ezimu era muwulire ku magezi oba oli awo naawe ali eyo oyinza okutuuka nga oli kyalimu naawe kyolimu. Yesu n'agamba Ajuna Mary Gorety. That was just a stone on your way. That means when you hit it, again you have to continue with your journey. So get it away on your way. Kasasiro. Nantume Mary n'agamba oyo teyali wuwo yagala omuntu akwagala so si gwe gwewulira gw'oyagala. Kusemererwa Veronica n'agamba baby girl akazi ennyuma kassa. Those 2 years you can't just come just like that. Mama move on. Ismail Muhammad Musa Semuju agamba todda mabega naawe kikwano. Remember one musician said that akadda nnyuma kanyuma nga biri biro ebyemabega. But these days you have to just move on. Just listen to radio's song called Move On. Yeah. Era nammwe mwenna messages kyali nnyingi. Sijjasobola zimalayo olwakadde ke tulina akatini.